kakati entaana ekutta omuliro yokka ne gukwata ne gubumbujja naye nga gufubutuka wansi eyo gye baaziika omuntu. Akatambi koolaba kano abafamire badde bagenze kuddaabiriza ntaana ya muntu waabwe yafa. Ndowooza amalalo gabadde gakaddiye ne bagamba kabagende bagaddaabirize bagatereeze bagayooyoote era babadde mu kijja gye baziika abantu. Bakuŋŋaanye bonna baleese omusenyu bagutadde wali, enkokoto bagitadde wali, asimanya biki byonna obukumbi. Babadde bakamaliriza okuggyako kino ekintu ekiseminti kino ekyokungulu ekisooka batandike okuddaabiriza. Entaana ekutta omuliro. Omuliro gufubutuse wansi eyo ng'oyinza okugamba bayiyeyo petulooli ne bakumayo akabiriiti. Omuliro gufubutuse wansi eyo nga gulinga geyeena. Abantu batidde era bw'olaba akatambi ako buli omu ali awuniikiridde yeetegereza nkiyite batya yeetegereza ekintu kyatalabangako. Omufu ono kigambibwa bwe yakolebwako obulabe kwe kufa era nga gyali aluluma. Omuntu eyamukola ekintu ekyo abaddewo mu baana babadde bazze okumuddaabiriza. Abantu tebeefiira. Abafamire batidde bonna bawuniikiridde bakutte mu mbinabina bati bali mu kwetegereza muliro gufubutuka wansi mu ntaana. Nga gusowola ennimi bwe guti naye nga gwaka mu ntaana gye babadde bazze okuddaabiriza. Kakati njagala nkutuuseko akatambi kano okeerabireko, vidiyo gipeeka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Famire ebadde egenda kuzimba ntaana. Entaana neyako omuliro. Entaana eyassa omuliro era kino kitukubye ekikwe y'amaanyi nnyo okulaba nti entaana eyako omuliro. Ndowooza omufu yafa akokkolima. Ndowooza waliwo eryamukola ekibi mu famire. Ndowooza waliwo omuntu yenna eyakola ekibi ku mufu oyo. Tulaba nga tubadde tugenda kuzimba entaana. Entaana neyako omuliro nakati tennazikira ekyayaka. Bannaye abantu lwaki temutwagaliza? Lwaki abantu mubeera n'ettima? Oba abadde wa famire nga ye yamukola ekintu kino tetumanye, obula tulaba entaana eri mu kwaka bwasi. Twabadde twagala kuzimba ntaana naye omufu yatulaza nti gyali tali mirembe, yatulaza nti gyali si musanyufu kubanga twabadde tugenda kuzimba ntaana. Entaana neyako omuliro. Twalabiddewo ng'entaana eyassa omuliro ng'omuliro teguzikira, ng'omuliro guva mu ntaana ate nga mungi. Ekyatulaza nti gyali si musanyufu. Yonna yamukola ekintu ekibi. Oba oli mu famire yaffe ng'oli munanfuusi, tukusaba weesonyiwe famire yaffe. Bw'oba oli neiba oba oli muntu yenna ng'oli wa ttima ng'olina ekintu kye wakola omufu oyo, tukusaba muleke gyali emagombe. Tukusaba omuleke gyali emagombe. Tukusaba omwesonyiwe kubanga gyali teteredde, gyali ali mu kululuma, ali mu kukaaba nsinda afa. Naye okyamukola ebikolobero, okyakola famire y'ebikolobero. Twabadde tugenda kuzimba ntaana omuliro ne gwaka. Yatukubye ensuku y'amaanyi okulaba nti entaana yessa omuliro ate nga teguzikira nakati gukyayaka. Abantu lwaki temutwagaliza? Abantu temwagaliza okuba n'ettima. Famire yakola ki? Omuntu oyo bwe wata yakukola ki? Mutambuliza vidiyo tuka ku muntu oyo eyaloga ono wa famire yange n'afa nga kusano gyali tateredde ali mu kululuma, nga kusano gyali tateredde teyeebase mirembe ali mu kululuma. Tubulaba nga n'entaana yayassa omuliro nga nakati tegunnazikira. Mutambuliza vidiyo eno etuuka ku muntu oyo eyakola ono wa famire yange yafa ekintu. Yeesonyiwe abaana, yeesonyiwe famire. Kyeyakola tekyamala. Nejali magombe tamwagaliza kubeera bulungi, nejali yonna tamwagaliza kuweba kamire, tamwagaliza kuwumula mirembe. Era asigala
mulumba era alumba famire kyobulanga entaana yayase n'abantu lwaki muba nettima ayi mukama omwoyo guwummuza emirembe olabanga ne mama yasanga ekisota mu lusuku ekyakula enkuba nga etonnya kale kimulume kati kimubojje mama wange n'agenda mu ddwaliro n'azirika muntu kyoyo atetwagaliza muntu kyoyo atayagala famire yaffe muntu kyoyo atayagala famire yange n'okusindikira ekisota tekyakumalira yuyo n'omufu era okyamulumbagana ne famire okyagirumbagana lwaki wasonyiwa famire yaffe kyobulanga otusindikira agasota aga buli lunaku mama yagenda kusanga kisota mu lusuku kati yuyo n'omufu okyamuliko wamutta nakati era okyayagala kutta famire ye n'amagombe tuyagala abeereyo nga musanyufu tuyagala abeere muggulu nga gyali musanyufu yeeyagala omwagaliza buli kaseera abe ng'ali mu kukaba mu kusiita mutambuliza vidiyo eno etuka ku buli muntu oyo etuka ku muntu oyo atayagaliza famire yange kuba na ssanyu atayagaliza kubanga omuntu wange yafa gyali toteredde gyali ali mu kululuma kyobulanga entaana yayasa omuliro kyobulanga twalaba ekisota ekyakula mu lusuku ng'enkuba etonnya mutambuliza vidiyo eno etuka ku oyo omuntu atusiraanya etuka ku oyo omuntu omulogo oyo atusiraanya tayagala tubeere successful. Kaakati kino nange mbadde sikirabangako nga sikiwuliranga nako era nsoose kukiraba leero. Entaana okwata omuliro. Abantu abamu bakola bannaabwe ebintu ebikolobero ne balowooza nti bagenda nabyo. Mulimu omuntu ogenda okukola ekikolobero muganda wange nga tajja kwefiira, nze nkubuulira, nga tajja kwefiira. Ogenda kumutta olw'okuba olina ennogo ku ye. Ogenda kumukola ekintu kyonna kyonna olw'okuba olina obujja ku ye. Mulimu omuntu gw'ogenda okukola ekikolobero aleme kwefiira. Entaana eno okwaka omuliro kaba kabonero era omufu ono aba alina message gy'ali mu kusindikira abafamire n'ab'ekika kye. Omuntu eyamukola obuzibu buno bwonna abaddewo era nga naye waali. Omufu munyiivu, yafa munyiivu. Omuliro guno okukwata ne gubumbujja okufubutuka wansi mu ntaana kaba kabonero ka busungu. Abantu bawuniikire ne bagamba bano ekino nga tetukirabangako. Entaana okukwata omuliro. Abantu banyiivu. Abantu bakola bannaabwe ebintu. Oli n'akukkakanako n'akutuusayo yonna yonna ezzira kumwa. Tolina kye wali omukoze, tolina kye wali omuliiridde, oli mubi mwana. Abantu abamu basaana nno okukolako kimaafiya. Era omuntu yenayina bw'akeera kuba kya natta munne mu by'ekisiru. Kiba kisaana omufu oyo n'asooka avaayo ng'alina obusungu obw'ekika ekya waggulu, n'asooka akumalako emirembe n'ogiwulira. Omuntu wamukola ekikyamu ssebo ne mu kuddaabiriza entaana ye, era gwe wuuyo oleese akatwe. Oleese akatwe olwo ng'okakasa ki? Omukakasanga gwe wamutuuseyo gy'ali. Bwe kigambibwa nti omuntu ono entaana ono okwaka omuliro, waliwo omuntu eyamukola obukyamu, ate ng'eyamukola obukyamu obwo eyamutta yabaddewo, alabika wa famire, nga wa famire. Omanyi abantu abafamire nabo si bangu, bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Omanyi bagamba emmese, tubeera n'emmese naye nga ate ze zitumalako emirembe. Obeera n'emmese nga yeekulira engoye, yebba ebintu byo, kimanya yeekola biki, naye ng'ate esula mu nnyumba yo ng'ogisuza. Osuza emmese naye ng'ate yeekumalako emirembe. Kati be bano abantu abafamire. Obeera n'omuntu naye nga butwa bwennyini nga mubi. Naye ono omufu aluluma, bonna balabe batidde bawuniikiridde bagamba kiki kino nga tetukirabangako, what is going on, naye nga kyekyo. Ebintu biri mu nsi. Si Michael Uganda YouTube channel kw'olimu bali kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.